omukyala agenda mu kyalo. Olunaku lwagenda mu kyalo Senga we ng'ate akola ki? Akonkona ewaka ndowooza mukyala akoze eki? Akomyewo, ensonga ezabadde zimututte mu kyalo zikoze zitya? Ziwedde. Okuggulawo oluggi amaaso nga kuba ku Senga. Mbuuza ate maama Alexa aliwa? Nangamba ebya maama Alexa sooka obireke, sooka oggyeyo ebintu ebiri mu bbuutu n'ebiri mu ntebe emabega. Nga nkola ki? Nziggyayo amasaati, nziggyayo empale ne bokisa nga aguze. Yali aleese n'amata, aleese akawunga, yakulagawo kembeera. Embeera gye yali alagawo ali eggi, agamba jangu otule wano tulye ffenna. Ne mugamba Senga, kanze nabadde nalidde dda neebuzaabuza n'okulya nali sinaba kulya. Gifuula ng'eya bulijjo. Mugamba Senga, nze nabadde nalidde dda, tofaayo, tewali buzibu. Nga bw'obimanyi single room nga bwe ziba ekisenge eba single room eba kateni yebeera ekisenge. Were essaawa 5 ez'ekiro. Senga wa mukyala wange ng'akyasibye amakanda. Nga mukyala wo taliiwo? Ng'omukyala taliiwo, yagenda wa maama kumulabirira. Neŋŋamba bannange, nze ŋŋenda kikola ntya? Njagala okuzzaako emabega. Wagambye Senga bwe yali ajja, yajja n'essaati ne bokisa n'empale. Bino yali abigulidde ggwe? Era ebyo yali abigulidde nze mu ngeri y'okunsendasenda nkole ki? Omwagale. Kino Senga yali akikugambyeko mu buntu, Senga wa mukyala wo, nti njagala tubeere mukwano? Oba yali akozesa bikolwa? Nga bulu omuntu ategeera ate ekyo kye yakola tolina kikola mwana wa munno. Era nsaba busabi ansonyiwe kuba nze oluusi ebimu otuuka nga bw'omanyi abavubuka tunyiiga. N'ofuna omukyala omulungi akwagadde, olwedde yanemesa muwala we, kati ofunye omuwala omulungi akwagadde, tolina ky'osobola kukola. As in like you a man, tolina. Kati awo obulamu tebuba bulungi. Nga gy'oli nze nali njagala muwala wo, nali saagala gwe muntu mukulu. Era mbadde nsaba bwembe nina ensobi gye nakola mu bulamu bwo, nsaba onsonyiwe ng'okijja ku mutima ntereere, kuba nze wendi kati ndi. Abalungi abali ku HK Media, yenze Hadija Kigozi mbeerawo nnyo. Omwaka guno tugenda tunulako in your life experiences and adventures. Woba olina story gy'oyagala tutegeere, beera ng'onkubirako ku ssimu ku nnamba eyo gy'olaba wammangaawo. Olunaku olwaleero ndina omwami oba omuvubuka omuto. Bannayenze bwe ndaba abavubuka abatongo ono, nze nina omwana omulenzi, mpulira mangu ennaku. Naddala nga ngambye nti Hadija nina story bweti oba bweti. Nsonga za Senga amuzaalira omukyala, mpoza ate ne mukyala we. Twagala tubiyitemu olunaku olwaleero tulabe wa gye bigenda otukomya. Bajjukiza nti aba Speed Express Tours and Travels Company eyakakasibwa okubeera ng'esaabaza abantu okuva mu buli kitundu ky'eggwanga, baganda baffe aba Roast Coffee Academy be bateekamu omusaayi okulaba nga show etambula bulambalamba. Mwebale nnyo okutwagala, mwebale nnyo okutusupportinga, mwebale nnyo okusubscribinga. Omwaka guno tugenda kukwatira ddala nnyo 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 ku bulamu bw'abantu. Gwali eyo oyinza okuba olina ekizibu ekyakutuukako, ate bw'olaba ku munno nga ye kiki ekisusse ogamba nti kansooke engumire wendi. Ssanyusa okulaba. Nange okusanga. Amanya n'eddoboozi bampita Abasajjime. Musajja ndi Munyankole, banzaala Ntuŋŋamo. Neyanzizza nnyo okunziramu obubaka bwange. Bannaye aba HK Media muli b'amaanyi nnyo. Kubanga okutuuka nno gye ndi walako si kumpi. Mwebale nnyo, beyanziza ddala. Nze wano ku HK Media netondera Senga wa mukyala wange. Olw'ensonga ezimu nze saasobola tuukiriza ze yali ansaba okukola. Ate nga kiba tekikola tekisoboka. Kaakati wekijjira mukyala wange, mami wange yali tali bulungi mu kyalo,
ne mugamba gende ewa mami wange omukole ki omubeerereko akaseera nga nange eno bwenkola ki bwenjiya. Omukyala agenda mu kyalo. Olunaku lwagenda mu kyalo sengaawe ng'ate akola ki akonkona ewaka ndowooza mukyala akoze eki akomyewo ensonga ezabadde zimututte mu kyalo zikoze zitya ziwedde. Okuggulawo oluggi amaaso nga kuba ku Senga. Mbuuza ate maama Alexa aliwa? Nangamba ebya maama Alexa sooka obireke, sooka oggyeyo ebintu ebiri mu bbuutu n'ebiri mu ntebe emabega. Nga nkola ki? Nziggyayo amasaati, nziggyayo empale ne bokisa nga aguze yali aleese n'amata, aleese akawunga, aleese omuceere. Ningamba Senga nga weetisse bingi ate muwalawo nga taliiwo. Ningamba waayi byandibanga asiimye busiimi. Muteerako kacaayi nga bw'omanyi abantu abakulu oba olina omwaniriza omuteerako kacaayi. Muteerako kacaayi mwalimu amagi awo ne musiikira ku magi ng'alya. Omukyala okumala okulya nali ndowooza yali aleese buleesi bintu. Kumbe ye yazze alina mishoni ye endala. Nga bw'omanyi abavubuka omuntu omukulu omutyamuko oba olina omuti. Ate n'ekirala yali Senga wa mukyala wo, right? Right, yali Senga wa mukyala wange. Nengamba naye Senga sigenda mweriraanya. Yakulagawo kembeera? Embeera gye yali alagawo ali eggi agamba jangu otule wano tulye ffenna. Ne mugamba Senga kanze nabadde nalidde dda neebuzaabuza n'okulya nali sinaba kulya. Mugamba Senga nze nabadde nalidde dda tofaayo tewali buzibu. Nga bw'obimanyi single room nga bwe ziba ekisenge eba single room eba kateni yebeera ekisenge. Nengamba weewaawo nze kankole ki kaneebake naye omutima guŋŋamba onoosula otya mu nju ne Sengaawo Senga wa mukyalawo. Nengamba awo sijja sobola. Nengamba awo tekijja soboka. Kwe kugamba nti muli mutima amaze okulya alabye amawulire nenjagala omubuuza emmotoka tugenda giteeka mu paakingi leero kuba awo tuli ku kkubo. Wali okitegedde nti Senga agenda kusula, Senga wa mukyala we agenda sula wakaawo? Ekyo nali sinaba kitegeera olw'okuba nti emmotoka yali bweru. Kati okumubuuza nti emmotoka lwaki togitadde mu paakingi? Awo mwali musula paakingi yali ebali kumpi? Yali kumpi. Ne mugamba lwaki emmotoka togitadde mu paakingi kuba wabi. Nangamba tofaayo ebyo byonna nja kukola ki? Nja bitereeza ziwere essaawa 5 ez'ekiro. Senga akyaliwo? Senga wa mukyala wange ng'akyasibye amakanda. Nga mukyala wo taliiwo? Ng'omukyala taliiwo yagenda wa maama kumulabirira. Nengamba bannange nze ngenda kikola ntya okusula ne Senga mu nju? Ndaba tekigenda kukola ki? Kusoboka. Kwe kumubuuza ogenda kusula oba oddayo ewaka? Nangamba sooka olindeko. Ne mugamba nno nga bw'obimanyi eby'abavubuka twekwasakwasa obuntu bwaffe awo. Namba kangende ndabe ku mupiira naye bwe nnaalwayo gwe ggalawo okole ki? Weebake. Era nze kye nakola nga nsala magezi ngagenda mu mikwano gyange kusulayo nga saagala kusula na Senga mu nju. Ate aba neighbor bajja kugamba omuvubuka asula atya ne Senga we mu nju. Senga wa mukyala we mu nju ng'ate bakimanyi mukyala we takoze eki? Taliiwo. Ngamba sijja kikola ekyo ky'ossulayo mu nju. Kwe kusula mu mikwano gyange. Kaakati oluvannyuma ennyo
mukyala wange ankubira essimu ambuuza, ssebo muli mutya eyo mwabaagalana gwe ne Senga wange? Koze ate ddi nga kyava ddi kutandika bitya? Soko simbe wakati awo mukyala wakubira essimu obudde bw'ekiro ng'akimanyi nti Senga yasuze wuwo baali ba communicatinze. Kaakati olw'obusungu Senga bwe yayina, Senga wa mukyala wange yamukubira essimu n'amugamba kabbaako kadde kansaba omukwano biki ng'olwawa nsonga ki omukwano wagumusabiddewa? Awo nze naawe okukyala yamubulira nti azze okukyala n'okukyala oli yali tabimanyi. Kati nze nga bw'obimanyi naffe ebyabavubuka tosooka kufaayo nnyo kiri awo. Nnyingira naabeko ngende naabe. Okomyewo ku makya Senga wamusangawo oba Senga yali agenze? Senga okugenda kwe n'ennyumba teyagiggala, yaleka nzigule okulaga nti waliwo akoze eki, waliwo alimu. Senga bwe yagenda Sawa zalinga mmeka? nze kubanga nakomawo saawa zalinga 2 ez'okumakya. Omanyi tosobola kkeera nnyo abantu abakulu omuwaamu ekitiibwa. Oluusi aba tannaba kuzuukuka oba oluusi ava kutannaba kwambala. Nengamba waayi nsooke mulindemu kubeera mu mikwano gyo tosobola kusulayo ate balina okukeera ogenda okukola naawe gwe kennyini olina okugenda okole. Nengamba Senga n'ekirala ng'olayika toyagala kulaga mbeera eri waka. Anti era bw'onoogiraga mu mikwano gyo era bagifuula mboozi. Nengamba kati kaninde bulinzi oli agende kyali munze nti oli kamulinda agende. Bw'agenda dalinga ssaawa nga 2 antuuka ewaka nsanga oluggi yazizzaawo buzza teyasibyewo. Okuyingira mu nju nseeyo ebbaafu yange nsinde ngenze kunaaba. Omuntu gwe nali mmanyi nti agenda sula either ku mufaliso gutuyinawo ogwa extra teyasulawo, yasula mu buliri bwange bwennyini ne mukyala wange mwe yasula. Kati okugenda kwe teyagenda nti ate agenze lumu wa nasanga essuuka yagisazeeko obupale bwaffe obumanyi obuto nga nako akamu yakasazeeko. Njagala okuzzaako emabega wagambye Senga bwe yali yajja n'essaati ne bokisa n'empale. Bino yali abigulidde ggwe? Era ebyo yali abigulidde nze mu ngeri y'okunsendasenda nkole ki? Omwagale. Kino Senga yali akikugambyeko mu buntu Senga wa mukyala wo nti njagala tubeere mukwano oba yali akozesa bikolwa? Nga bw'omanyi abantu abakulu tebatera kukozesa bigambo, bakozesa bikolwa na ssente. Batyo okulekawo obujulizi. Kati ebyo byonna bye yali aguze era ne mukyala wange bwe yadda okunona ebintu bye ng'anoba nga yaasuubira nti nayagala ki Sengaawe. Okusanga yasanga engoye empya ne mugamba n'ezo engoye oziraba oli yeyazireese nenze saamutumyeko ku ngoye ate sirina kye mbadde mmanyi nti oba alina kyayagala oba alina ekiruubirirwa ekiva mu bintu ebyo. Naye nga bw'omanyi abantu abakulu endowooza zo zigwawo bubi. Oyo kaakoze kino ayagala kino. Kati awo nkuzaayo wali nga nkomyewo nvudde mu mikwano gyange nsanga obuliri bwange mwe yasuze nakyala. Ekyokukola nga sikiina n'essuuka ezo oluusi teziba nnungi zakuddamu kusulamu. Ningamba naye omuntu ayina obwongo lwaki omuntu ayina obwongo obulowooza lwaki oba osula ate mu buliri bw'omu bwamuko oba muwalawo kale lwaki oba osula mu buliri bwamuko oba obusulamu muli ne kinnuma. Nengamba naye okugirawo entyo gikeera nga yagisazeewo yagisaze nako. Ngamba Mukama Katonda nze nkoze ntya? Wasirika n'olinda n'obiraga mukyala wo obuliri wabwebakamu wakola otya?
awo nkyusa obuliri ntandika osulawa mu ntebe nga sinnaba kulaba oli ng'akoze eki. Kati oli naye mukyala wange obusungu obwono sengaawe bwe yakozesa omukubira essimu, kabaako kansaba kati omukwano, naye n'agireeta ng'eyokya. Ne ŋŋamba ssebo mwagalana ne Senga, bulijjo sikimanyi nti nfumba ne Senga. Mukulu taata Alexa by'atayogera bye bitaayo. Ne ŋŋamba kale kakati ajja bulungi nga bw'omanyi abakyala oluusi ayomba naye ayinamu obusungu bujja, ate tewali atalina busungu. Ne mugamba oyina by'otannaba nno kulaba, jangu okole ki, olabe ebyali wano olyoke onnyombese. Ng'olwakyali wa maama wo mu kyalo. Omukyalo ono mwali mugatta tribe oba? Twali tetugatta kuba yali mukyala Muganda era yeddira nte bamuyita Nampijja. Ne ŋŋamba waayi mukyala, nze nkwagala nnyo era Senga oli mukyala mukulu, olwedda nzaala n'okunzaala. Senga we yatandika okwekola ebintu wabuulirako we yajjako olwo ekiro wamukubirako essimu n'omugamba nti Senga ali wano? Saamukubira lwa nsonga ne Senga okujja ewaka ayinza okuba yasooka kwogera naani n'oli nga tomanyi. Ne ŋŋamba waayo nnyinza okukyogera ate nakyo ndala ne kitaba kirungi. Ne ŋŋamba kansirike nze kankole bukozi kyange. Kakati omukyala bwe yamanya nti Senga yaliwo ewaka, bwe namusabye omukwano mbiro paka n'akomawo ewaka. Nkugambye ekyali awo mukyala wange yatabuka. Okomyewo awaka Senga taliiwo, Senga wa mukyala wo taliiwo, avuddewo agenze ennyumba agiggudde. Bwe wasooka okuyingira munda ki ekyakujjira mu mutwe gwo? Ekyanzijira mu mutwe engeri gye yavaawo yalaga nti yali ya busungu, wadde okunkubira essimu ku makya nti nno nti owaayi ŋŋenda oba nkola ki, jangu oggalewo oba jangu okomewo ewaka, nze ndi mukola ki, ndi mugenda. Teyakikola. Namanya nti engeri gye yavaawo yali ya busungu nnyo. Yali alina ekirala ekyali kimuleese nga si byakukyala bukyazi, kuba yamanya nti muwala we taliiwo ate ye najja, ate n'okusula ayagala akole ki, asule. Nange awo amagezi munnaaye ganeesiba. Obwongo omanyi nga bwe abavubuka ffe tetuggwaayo, nga kamuviire. Naye kati mukyala wange okudda yakomawo nga bibi, ayomba. Osula otya ne Senga mu nju? Ye bwe yalowooza nti twasula mu abo babiri. Nengezaako ne munnyonnyola, n'agamba nedda ssebo, nze gola asiri musiru, neetegereza ate ndaba osula otya ne Senga mu nju ng'ate mukazi. Tekisoboka. Senga yali tamwesiga, yali amulabamu embeera. Tewali mukazi yeesiga mukazi munne, ekyo kyo ky'oba osooka okumanya. Naye tosobola kwesiga mukwano gwo eri bbaawo. Ekyo tosobola. Kati mukyala wange munaku ey'ekitalo n'asiba ebintu bye, nange lwennyini lwe yakomawo n'obusungu. Teyaganya yadde okuwuliriza nti essuuka Senga yagisazeemu ekituli, biki byonna wamunnyonnyola? Byonna munnyonnyola naye nga takola ki, tawuliriza. Jjukira obusungu bwo bubaawo abruptly, naye okwetegereza kuba luvannyuma. Omukyala ng'asiba ebintu. Kati kwe kukwata essimu yange ne ngimuwa,
Mugamba Senga olaba message zere yansindikira ku WhatsApp. Ekitegeeza Senga yali already yakusindikirako ku message obanga yakolawo embeera. Nakubuuzizza Senga yali ayinako embeera yonna gy'akulaze nti akwagala. Embeera gye yali alaga yali alaga nti nno ayagala nnyo kapo yange ne mukyala wa. Kati ye embeera nga just yasindika message nti buli kiseera aba kubuuzaako hi, how are you, hello, bikiye nga bw'obimanyi naye tasobola kwatula nti nno ki nti kino. Kati naye ne ngamba wali Senga olaba akubuuzaako kuba nze embeera zange ziri simple nnyo, sikwata sibitwala speed, biba bya mpola mpola. Kati Senga obusungu simanyi oba bwava ku ekyo oba bwava ku ki, ne ku mulimu gye nali nkola oba ayina be yakola ebyawongo nze simanyi. Muli eri olowooza oba okikakasa nti Senga we yakuloba? Era mu butuufu bwakyo siinaawo mulala gwe ndowoozaako okuggyako ye, kuba nagaana okukola kye yali ansaba. Era ne ku ssaawa eno ali eyo ndowooza agamba nti nno oyo omuvubuka aliko ki, atasalawo, alaba nti ekizibu kimulya kimukola ki. Nze bw'olaba kye yankola, omulimu sikyayina, omukyala siina, n'emikwano gyange egisinga gye nalinga mbeera nagyo ssaawa eno baŋŋamba bugambi musajja wakomawa nga tokyalinga luli, kuba nze nali nina omulimu gwange ogwa saaluuni, ne saaluuni gye nali nkoleramu nga nkozeewo ka saaluuni kange ng'enkulaakulana etandise okubeerawo mu bulamu. Naye oluvannyuma ennyo olwa Senga wa mukyala wange ogaana omukolera kye yali asaba, ebintu byonna byaggwawo byafuumuuka bufuumuusi. Ne ku ssaawa eno kati nyinza okugamba mikwano gyange gye ginsuza, oyinza okuwakana olw'okuba ndabika nga bw'ondaba, naye embeera si nnungi. Wenviiriddeyo okujja wano ku HK ng'ebintu binsusseeko. Ddala okikakasa nti Senga wa mukyala we yakutuusako eno embeera yali akozeewokko ekintu kyonna ekikuleetera okulowooza nti ddala Senga ye yakola ebyo byoyogeddeko? Ekindeetera embeera eyo okugamba nti Senga wa mukyala wange yaleeta obuzibu, we wano we namulekera mu nju n'asulamu ogwo omu, ate ngenda okudda ewaka ng'essuuka yazisazeemu wakati, essuuka ezaali ennamu nga yazisaze busazi. Ekintu ekyo kyankuba wala ne ngamba waayi, ne ku ssaawa eno era nkyagamba nti ekintu ekyo kye kyaviirako byonna. Nze gw'olaba mukyala wange kati mwaka gumu simuyina, ennaku nnina nnyingi nga bw'omanyi omuntu abaddeko mu bufumbo n'omwana tebakukkiriza mulabako gwe wazaala. Kati ndi awo nzina sikyetegeera, obulamu bwakyuka nnyo nnyo. Ne ku ssaawa eno ne bwengezaako gamba nti owaaye kannoonyeyo omubeezi omulala mbeere naye, ate omukulu akyakola waapi byagaana, sikyasobola. Kati awo nkugambira yagamba bugambi, ne wendambudde wonna ne wenkola ki wonna wentambula baŋŋamba bye wagaana okukola ssebo, genda okole bye wagaana okukola olyoke otereere. Tewali kirala kye bansaba, tewali kibaŋŋamba oba bagezaako wano, naye kye baŋŋamba kiri ekyo kimu, ssebo bye wagaana okukola kiki, lwaki, ye kiki. Era nange ekibuuzo nkyebuuza, kati mumpa bulankole ntya, ŋŋendeyo oba mbireke? Kadijja naawe kirabe mukkaawo. Bannange ensi eyina ebizibu. Abalungi abali ku HK Media
nze Hadija Kigozi mbeerawo nnyo in your life experiences and adventures. Nagambye omwaka guno tugenda tunula nnyo ku stories z'abantu abalina ennaku yaabwe, abalina essanyu lyabwe, abalina yonna story gy'oyagala okubeera ng'osharinga naffe, beera ng'otukubirako obulambalamba. Ndina omwana omulenzi Jimmy ate nga alombojja mboozi ya Senga wa mukyala we. Banaye bino ebintu mu nsi gyebiri bibaayo lwakuba abamu tebafuna experience naye kati nze agifunyeeko nsobola okwogera olina kati nze already kati obuzibu bwendi muvubuka munnange ali eyo oba twewala okubeera okumpi ne basenga bwe tuwasa abakyala oba tubatwalenga butwazi wala nnyo simanyi ate tugenda gaana mugenyi kukyalawo naye ng'aba alina okukyala ku ssaawa eno nze ebizibu byempitamu bingi. Nze ate alina musango mukyala wange yanoba alowooza njagala sengaawe nzuuyo siina mukyala ne bwe mba mufunye era siina mugaso gwe nnyinza mukolera kati awo kiba kingasa ki? Era Hadija neyanziza nnyo webale kunoonyaako kuba nange mbadde nagezaako ne ngamba emirundi n'emirundi naye ka message ku luno n'okalaba nonoonya. Bannange nze njagala nnyo abaana abalenzi, nabagamba nzaala balenzi, naye bwe nsanga omwana omulenzi ng'alina ennaku nga gy'olina really omutima gunnuma. Abantu gye bali ddala abakyakola ebintu nga bino. Kansooke nkuzeeko emabega nga tunatuuka ku nsonga ya Senga wa mukyalawo. Omukyala bwe yakomawo n'asiba ebibye n'agenda, wagezaako omwegayirira, wagendako mu bakulu, wali already omukyala wagendako mu bakulu, kuba nawulidde ogamba nti yali agenze kujjanjaba maama we, kitegeeza nti baali bamanyiganye. Mwagezaako omukyala omuzza? Era okugezaako toyinza butagezaako naye omukyala bwakugamba nti sifumba na Senga wange ekitegeeza aba ategeera, aba si mulwadde aba ategeera nnyo. Naye kyannuma nnyo olw'okuba nti newaabwe twali twakyala already nga batumanyi, kuba wotuukira ogamba nti noobeere n'omuntu omuzaalemu era mubeere mwenna oba olina okgenda okole ki? Mpa osazeewo biba si bya kiyaayi, oba olina okgenda okyale bakulabe. Naye mukyala wange bwe natuuka ewaabwe ne mami we yansanyukira nga bulijjo bw'osanyukira omuko. Nagamba buzibu ki obwatuuseewo ku mmwe abaagalana ababiri? Ne munnyonnyola naye ng'ekyokkoona kw'oli omukyala omukulu kiba kizibu. Kiba kizibu nga tolina kyogerako ekyo. Ne mugamba alina obuzibu bwe yasanze naye tebwabadde bw'amaanyi nga bw'omanyi omuntu temuyomba temulwana mubadde mubeera babiri mu mirembe gyammwe. Kati ate akaseera ke yavuddewo akatono n'osanga ate ke kwonoonye byonna ebiseera byonna ebisinga. Kati ne munnyonnyola nga bw'omanyi neenenya ne ngamba bannaye bwe mba nina kye nnali nkusobeza kikubewo, maama akimanye nti nazza omusango. Maama akimanye twesootinge naye kyakola ki? Naye mwennyini teyasobola kikola ki? Teyasobola kyogera. Kati nze era gwasigala gulumiriza nze lwaki nagaana okukola Senga kyeyaŋŋamba okukola. Ne ku ssaawa eno nnyinza okusekamu olw'okuba ebyembi bisekerwa muba nawe osobola okitegeera, naye bambi ebintu biri worse on my side. Si birungi era mbadde nsaba abali eyo mwenna abatulaba n'abayinza okuwuliriza, bino ebintu si bya muzannyo gyebiri era
nammwe mu bulamu bwammwe muli mwekube muto kimulabe waliwo byeky'oyinza okugaana okukola. Kye neebuuza senga mufumbo oba si mufumbo, kulwakubanga bw'obeera ng'osobola okukola omwana wa munno ekintu ekifaanana nga bwe kityo kibeera kisusse. Senga tusobola okumulaba ne twogerako naye ku nsonga y'okubeera nti no yakutuusa ku mbeera efaanana bw'etyo, asobola okutukkiriza? Era kati ku ssaawa eno sobola kulimba nnyo banze okuva mukyala wange lwe yagenda, nze ne ssenga wange twasigaza message ku ssimu, ne bwasindika message sigiddamu. Naye ku ssaawa eno olw'ekizibu kye nnina aba HK Media we muli mwazze okuntaasa, tusobola okugendayo kuba wabeera nkola ki manyiiwo. Senga ono mufumbo oba si mufumbo? Oyo ssenga mukyala mufumbo era ng'alina abaana 4. Afa kinensi. Nange simanyi. Gwe n'otuusa omwana wa munno ku kino tayina maka, tayimirira, wabula olw'okuba wali oyagala akwagale, bakyala mufa ki? Mufa kinensi, oli mukyala mufumbo, olina omwami. Lwaki toleka omwana wa munno otyo? Senga alina abaana 4, 3 balenzi, omu ye muwala, ate omuwala ye mukulu. Watya nga kino kituuka ku batabani bo? Senga kati bwe baŋŋamba kye nagaana okukola nga ntambudde, nga bw'omanyi mu bulamu bwa bulijjo oyinza ogendako mu kyaki oluusi n'ogamba naye kyaki egenda kundwisa, lwaki sigendako wano? Kye ŋŋamba wali ozzeemukko n'oyogerezeganya ne ssenga okuva mukyala wo lwe yagenda, oba n'omukubira ku ssimu oba nakkubira oba nakweereza message? Ka message ko era tapuwanga era abadde nga abusindika. Agamba wagaana okukola kye nakugamba, ndowooza kati okafiiringa. Gamba ng'alinga ng'eyeewera. Kati ne ku ssaawa eno nze sobola kwagala ssenga wa mukyala wange, ate sobola kigezaako omulundi n'ogumu naye gy'ali kuba mukyala mukulu, omuntu ategeera, ate ekyo kye yakola tolina kikola mwana wa munno. Era nsaba busabi ansonyiwe kuba nze oluusi ebimu otuukanga nga bw'omanyi abavubuka tunyiiga. N'ofuna omukyala omulungi akwagadde, olwedde yanemesa muwala we, kati ofunye omuwala omulungi akwagadde, tolina ky'osobola kukola as in like you a man, tolina. Kati awo obulamu tebuba bulungi, buba buweddewo. Ate ekyo kye kikuyisa omusajja, oba toli musajja oba kintuntu, kutambula otambuzi. Mpulira n'ag'ekikazi gampedde bakyala. Mwana omulenzi akwasa ennaku naye neshayina okuggwa. Kati mukyala wo okuva ku olwo ogenzeeyo, toddanga mukuddamu kumwegayirirako oba kino oba kiri? Kati mukyala Adija ne bw'obeera ggwe nga you can't stand like a man, kati weegayirire mukyala wo akomewo for what reason? Toyina omuwa ensonga ki? Ati osuubira kukola otya? Kakati nze ekirungi ekisinga eyo ensonga ebaddewo era ebadde tutta omwaka mulamba, neenyize nnyo era aba HK Media mbadde nsaba obubaka buno temubukomya wano mubuweereze Wange, naye akole ki? Abufune. Amanyi nti nze nali innocent, saayina musango. Okuntuusaako ekyo kintu kinene nnyo. Lwakuba omusajja tasobola kukaaba, I would cry now. Naye
Era amaaso go gayina ebyengeyenga ate you would cry, you already crying. Already naye kinene sina bwe nsobola kinnyonnyola naye musajja munnange yasobola okitegeera sipanaawo naye nsaba busabi senga gy'oli nze nali njagala muwalawo nali saagala gwe muntu mukulu era mbadde nsaba bwembe nina ensobi gye nakola mu bulamu bwo nsaba onsonyiwe ng'okijja ku mutima ntereere kuba nze wendi kati ndinga eyakoma eyali alina omulimu sikyayina yali alina omukyala alina famire sikyayina kati oyagala nzirewa n'omusajja eyali yeetengerera sikyasobola senga gy'oli mbadde nkusaba ompulirize oba ondabye kuba abaye kikemedia nkimanyi buli kimu bajja kikola senga ndaba mpuliriza nga mu bwewombeefu bwange nkwetondera kye nakola ne kye saakola nsonyiwa ntereere nzire mu bulamu obwa bulijjo. Bannange bakyala wano ensi weetuuse njagala nnyo byonna ne mbikulaga wano ku HK Media obeere mwegendereza nnyo 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 kuba n'owuwo asobola okutta n'owuwo asobola okulyamu olukwe n'owuwo asobola okukyawa eno emboozi y'omwana omulenzi Jimmy oba James right yonna gy'oli gwatulaba osobola otulekerawo obubaka obw'enjawulo oba okumulekerawo obubaka obw'enjawulo nja kubeera mbu mutuusaako bulambalamba mwebale nnyo okutulaba sikina kubanga nsukkawo bakyala emboozi gye yeeyongera maaso eyongera kunkosa mpozi ate mbajjukiza nti Speed Express Tours and Travels Company ekakasiba okubeera ng'esaabaza abantu okuva mu buli kitundu ky'eggwanga baganda baffe aba Roast Coffee Academy bakafulu mu kubangula abaana ba baristas ab'amaanyi be bakutuusaako sheno ate naawe neekunyumira bulambalamba nyongera obajjukiza nti mu subscribinge omwaka guno twagala tuweze emitwalo 10 egy'aba subscribers tugenda kutunula nnyo 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 mu life experiences and adventures so neyanza bakwano neyanzege yenze HK Media Hadija Kigozi mwera